Atuno Wisdom Kayi agenda kudduka mu Uganda nga muwakana nze nali nabitegeera dda nti adduka akozesa linnya lya Bobi Wine afunireko obutuuze Canada adduka agende agambe mu Uganda emutulugunya bagala kumutta nga bwe yakoze n'adduka mu Uganda. Wisdom Kayi ngenda kakasa nti bakutikka bakukomewo mu Uganda. Wava wano ng'omaze okutwonoonera ng'omaze otuwaayiriza omaze otuvuma owaayiriza buli muntu obeezeebeze buli muntu n'ofubutuka n'odduka ne mumala okwonoona ensi yammwe ne mumala ne ate ne mugiddukamu ne mugenda ebweru waayo nga mwefuna nti mwagala nnyo ensi yammwe mu ba Wisdom Kayi. Wisdom Kayi ngenda kakasa nti bakutikka bakukomyewo wano e Kampala mpozi nga siyenze ngenda kukola ekisoboka kino oteekeddwa okudda mu zino ekazoozi obeera ekazi wali ng'ozunga otegere nti ogwo omutima omubi gw'oyina n'ezifu twaliyina ku bantu n'ebibi byokoze ku bantu Wisdom Kayi ate omala ofubutuka odduka biki mumaze okukozesa erinnya lya Bobi Wine ne mufubutuka ne mudduka kati oli eyo sebolowooza ogenda kubeera bulungi Wisdom Kayi togenda kubeera bulungi n'akamu sisobola kukkiriza kubeera mu eyo Canada ng'otyayaya Wisdom Kayi nteekeddwa okulaba ng'okubeewa ne Kampala ekyaddondo ng'oyonoonedde bantu mannya ng'okubye bantu Kayi ng'ovumye bantu nga wanzirako n'onvuma nzenna n'ontyoboola n'ompisaamu amaaso n'ompaayiriza nga gwese oyagala ku likes na comments nakulaba ng'ofuluma oyagala kugenda kubeerwa ggwanga ng'oyagala content ku banno Wisdom Kayi banyawo ne basa Wisdom Kayi yadduse naye nga yadduse ng'akozesezza erinnya Bobi Wine mu bintu bye mu biwandiiko bye mweyayitidde omwo n'adduka ng'agamba Uganda yava mutulugunya baagala kumutta naye nga tayagala okutta Mbeka ani abadde ayagala okuttambeka jjukira ekibiina kyabadde abagira mu nkutu ekiri mu gavumenti babadde tebasobola mukkiriza kufuluma nakumuwa butuuze nakusobola kuyingira mu nsi ziri kukola abadde alina okuteekawo nnyo obubani obulaga nti ensi gyalimu mbi nnyo asobole okufulumirako Wisdom Kayi yagenze ekyo nali nakibagamba dda mu vidiyo zange ezasooka ne mulowooza nti mbalimba ne mulowooza nti ensaaga nti Wisdom Kayi tagenda kudduka mu Uganda yamaze n'afuluma n'agenda aye Wisdom oyo simanyi omwana w'omulaalo naye avudde wano ng'ayonoonya amannya g'abantu avudde wano ng'ayonoonya kaliya z'abantu kati otune bino ebisajja nga bino bikaye avudde wano mu Uganda ng'ayonoonye kaliya z'abantu yaddusa agenze naye abantu bayonoonedde amanya bo mwe bali mu nsi muno abatidde bizinensi zaabwe bo mwe bali mu nsi muno yafulumya yaddusa agenze basigale mu nsi muno nga bo babonaabona bazunga tebalina kibakola amanya gaabwe agoonoonye bizinensi zaabwe azikubye yaddusa agenze bakaye Wisdom bano abantu mwe bati n'abalala mulekere nga bubbawo obudde bano abantu babi nnyo bano abantu bazibu nnyo tebaliiko mikwano olwokulaba yali mukwano gwange naye yanneefuulira simu ng'ayagala kutta bintu byange byonnonogula kati yaddusa agenze mu bulamu ye bwayita obulungi kati abantu abalese mu bulamu ye bwayita obubi n'emirimu gyabwe agyonoonye amannya gaabwe agoonoonye afubutusa adduse. Wisdom Kayi kuliko obusajja embeera egenda netuuka ku Munnayuganda abantu ne batandika okugamba nti kale singa yamanya n'afuluma nga bukyali singa yamanya ne yeetegula obusajja buno obusajja tebuliiko mukwano gwabwo ebiseera ebisinga abantu bangi bambi bafiiriddwa obulamu Bannayuganda ne basigala mu njogera eyo ekyokufa kwa Jjajja Ismail Chuli kyalaga abantu bangi nti bano abantu tebalinaako mukwano gwabwe. Tujjukira bulungi nti ebintu byonna Ismail Chuli bye yakolanga nga defendinga gavumenti ya Mwami Museveni naye ensobi gye yakolamu buli muntu agyebuuza nti kale yakola yaaki just kusekerera minisita gwe baakuba amasasi omukumi we yakuba amasasi n'agamba mubadde mujooga nnyo Bannayuganda kabakukube ekyo kyokka kyamugiza Isima mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero Wisdom Kayi abadde musajja akola emirimu gye egy'enjawulo ng'akulaga nti gavumenti tagirinaako obuzibu era agyagala wabula olwafunye amawulire nti naye bamuteeseza okumujja mu bulamu bw'ensi musajja wattu yasaze amagezi n'afuluma eggwanga Uganda. Kyewuunyisa nti abantu babadde ayita banne babadde abeera nabo wano ennyo ng'alowooza nti gundi munnange mukwano gwange bwe yakitegedde nti afulumya eggwanga Uganda bafunye ensalwa ku mutima nga bagamba nti singa osigaddewo ne bakuggyawo kubanga omuntu weyogerera ebigambo ebyo obeera oyagaliza munno abeeremu musajja bumusaanyeewo. Wisdom Kayi okufuluma eggwanga Uganda yagenze kutaasa bulamu bwe naye abasajja basigadde kibalumya omutima nga beebuuza nti lwaki ogenze Canada wandibaddewo n'ogoberera Ismail Chuli gy'ali olwaleero. Tuzze tulaba embeera Wisdom Kayi gy'abadde ayitamu babadde bamuguddeko olutalo ku social media nga bamwogerera amafuukuule nga batuuka n'okugamba nti Olimbega wagenda kubega His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
baatusindika ne Tamale Junior tugende tubege Bobi Wine. Ebigambo ebyo babyogera kubanga bakimanyi nti kasita oyogera ku linnya Bobi Wine obubi, bannayuganda bonna babadde bakukkiririzaamu batandika okwekengera. Baayogeranga ebigambo ebyo kwonoona linnya lya Kaye Wisdom. Bannayuganda batamuyinaako obuzibu bonna kwolwo bamufuneko ensonga batandika okugamba nti bulijjo gwe tuyita munnaffe kumbe mbega. Kumbe bambi boogera ebintu ebyo bafune oluwendo olugjawo Wisdom Kaye nga tewali muntu asobola kumusaasira, nga tewali muntu asobola kunenya nti lwaki mussa omusajja, nga bakimanyi bulungi nti buli munnayuganda ajja kuba amaze okukyawa Wisdom, n'olwekyo bajja kujaguza bujaguza okufa kwe. Ebyo bazze babikozesa nnyo, bakozesa abantu bangi okuggyawo obulamu bwa bannaabwe. Be tulowooza nti bannayuganda bannaffe, kumbe bali mu ddiiru ezisaanyawo obulamu bwa bannayuganda bannaabwe nga bakozesebwa okukuleetinga entalo ezitalina makulu ku social media. Oli bw'akuggulako olutalo n'omwanukula guba gufuuse omusango ogukuttisa. Tulabyeko Tamale Junior abadde n'olutalo lw'amaanyi nnyo ne Wisdom Kaye. Kabaata ng'alina olutalo lw'amaanyi nnyo ku Wisdom Kaye. Full Figure ng'alina olutalo lw'amaanyi nnyo ku Wisdom Kaye. Abo bonna nga bamanyi bulungi mission egenda mu maaso nti singa Wisdom Kaye mumuggulako olutalo ne mumukyokooza ajja kubaanukula, ajja kutuuka ayogeza obusungu, ayogere ne byatalina kwogera bannayuganda bamuggyeko ensonga emukyawa. Ne bwe banaaba mumizizza omusu tewali agenda kubuuza nti lwaki mwamusse. Kati Wisdom Kaye bwe yategedde ensonga nti ziri bwe zityo, musajja wattu yakuttemu byanguwa n'adduka afulume ku ggwanga ataase obulamu. Owulira ababadde bamanyi ku ddiiru bali mu kkuba bulatti bagamba tuteeka okulemesa okomewo wano, kuba bamanyi ddiiru yaabwe lwaki babadde bamwagala omuseetingira abasajja. Kati eyo ye Uganda, kitegeere nti abataka nkwenge gw'olya naye yakutta. Dominica Kalamu the answer. Tebagenze Canada kunoonya future, wabula bagenze kunoonya bulamu. Bwe weetegereza abavubuka bano ababiri bonna bakyali bato, njagala otunuulire nnyo Kakalamu enkaliriza. Ayinza n'okuba tannaweza myaka 3, bw'aba agaweza yakagaweza. Naye Kakalamu ku myaka gye abadde alina omulimu ogumusasula obulungi ku Radio Simba. Abadde alina YouTube channel etambula obulungi gye bayita Uganda Byogere. Abadde alina obulango ku YouTube channel ye okuva mu companies ez'enjawulo. Abadde alina obulango okuva mu bantu Ssekinnoomu. Abadde alina obulango obw'ebivvulu. Abadde alina n'obulango obwa YouTube. Nga Kakalamu ku myaka gy'emivubuka sente z'abadde afuna zibadde zimumala bumazi. Weewaawo tabadde mugagga, naye abadde era tabalibwa mu baavu bannyo. Abadde mu bulamu buli muvubuka bwe yali egombye. Nkakasa mu Africa naddala mu Uganda, obugagga bw'omuntu naddala omuvubuka si kuba na zaakeedi, kuba batono abazirina, si kuba na mataka mangi kololo, si kubeera n'amamotoka mangi, wabula kwe kubeera n'akamotokako, kwe kubeera n'akayumbako, kwe kubeera ne famire, kwe kubeera nga mukyalawo n'abaana bo kye bakusabye ky'obakwanga, kwe kubeera nga famire yo tejjula, kwe kubeera nga naawe ng'omuntu tojjula, kwe kubeera nga wagula emmotoka naye nga tewagiguza bandi wagoni ng'ogisobolera ddala bulungi ng'era tebasobola kugamba nti Kakalamu ali wali emmotoka emusiseeko. Obugagga mu Uganda bwava mu businesses, bwava mu zikalina, bwava mu zaakeedi, bwadda oli yaddeko ng'omubi omweru. Kakati Kakalamu buli muvubuka gwe yali badde yeegomba, sirowooza ndi mu position mwabadde oba kasente ke kabadde ng'afuna oba kangi nnyo oba katonotono naye kabadde kamumala bulungi, kamubalira ddala bulungi. Sirowooza nti yali yeegombye okukuba ekyeyo, sirowooza nti yalifunye ne ku kirowoozo ekikuba ekyeyo, kubanga okukuba ekyeyo kulimu okuleka family emabega, kulimu okuleka omukyala emabega, kulimu okuleka obulamu bwe emabega. So nga ate bw'obadde mu Uganda obadde toli mugagga nnyo naye nga buli kimu okyetuusaako, abaana obalaba, omukyala we abeerawo n'okiyisingako. Kaakati bw'ogenda ku kyeyo bikalubamu, tewaliwo muvubuka abadde mu kapasite ya Kakalamu oba ali mu kapasite ya Kakalamu yabyegombye kukuba kyeyo. Waliwo ensonga lwaki agenze ku kyeyo. Tudde Kaye abadde alina radios ez'enjawulo z'akolera nga bamusasula, abadde alina TVs ez'enjawulo z'akolera nga bamusasula. Kaye abadde alina obulango okuva mu companies ez'enjawulo, yatuuka n'okulanga obujaani omwana oyo ne Kaye anoonyesa ssente.
wansi w'enjuba n'otuuka n'okulanga obujaani nywa akajaani osaze kimo nywa akajaani kano osala olubuto bibadde bikola ng'era akalanga nga bamuwa bulungi ssente ze abadde alina endorsements ez'enjawulo ate nga naye abadde alina ka YouTube channel weewaawo tekabadde kanene nnyo naye waakiri oba osanga kabadde kasobola okugulayo ka data buli mwezi then eziva mu makampani ag'enjawulo ne media houses ezabadde akolera nga zakozesa okwekulaakulanya omuntu abadde kapasite y'akaye tasobola kwegomba kuba kyeyo nabagamba nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya ekigigoba kiba kyokyo okusinga omuliro in that Kaye Wisdom ne Kakalaamu tebagenze Bulaaya kunoonya future wabula bagenze kunoonya bulamu kantandike na Kakalaamu enfa ya Ismail Chuli yamukanga nnyo era teyamuleka kyekimu kubanga baali batambula babiri baali bumu nga n'ebiseera ebisinga Kakalaamu yapakinganga emmotoka ye ne batambulira mu ya Chuli kakati ekikanga bwekyo kyamukuba wala ne yeebuuza singa nabaddemu mu mmotoka ku olwo ye omuntu asse Chuli amuserwa bigambo bye byabadde ayogera kyokka ate ng'ebigambo ebisinga byabadde ayogera abadde abyogerera ku mukutu gwange emmese esobola okunyiigira akamasu nti kagikubye naye ate singa ebaamu ku magezi erina kusinga kunyiigira yakateze Kakalaamu Chuli baba bamutwalanga akamasu akakuba emmese Kakalaamu bamutwalanga ate omutezi w'akamasu era kyekyamutiise nnyo omanyi singa omwami akeera ku makya nakuba muganzirwa Zoowu ye yamuzaalidde abalongo nga gwe kaddulubaala omwana yakubula wallahi weesikamu ogamba wakubidde muganzirwa za ate nze agenda kunfootoola bufootozi ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti NRM Chuli yagikolera Chuli yagigattako nga bayeekolera bwe tujja ne twogera nga Chuli asobola okuddira ekikopo n'akiyita ennyweso nga Chuli asobola okuddira ekikopo n'akiyita pipa entono nga Chuli asobola okuddira ekitiiyo n'akiyita ejjiika ennene nga Chuli asobola okufuula amata obuugi n'ogamba buno buugi naga tosiriwala gano mata ate munnanga abantu ne babigula era Chuli yali defendant nnyo owa gavumenti eri mu buyinza kubanga ebikolobero bingi nnyo bye yayimirirangamu gwazo byogerako yeekolera itongwa Chuli n'akufaananya omusiru kyokka nga mu budde obwo ye mukyamu naye olw'amagezi amangi ge yakozesanga n'akufaananya omusiru Kakalaamu n'agatta n'agamba olaba batta Chuli akoze byonna abakoledde byonna ate olwonza atalina kye yali abakoledde kyokka ng'ate nkyaza bo be balowooza nti babavuma be balowooza nti babasabula bw'atyo Kakalaamu n'atandika okupanga ebintu bye mu kimpukumpuku nali nkimanyiiko nze yaŋŋambako kubanga tubadde gakinywe n'afuluma ensonga endala Kakalaamu gye yaŋŋambako lutwe Kakalaamu yankubira essimu ng'akaaba n'amaziga n'agamba yeeko naye oba nnina olutwe lwaki buli muntu yeesoosa ku nze lwaki buli muntu aseetinga nze yeeko kankubuulire nze bwe mbaleeta sivunaanyizibwa ku bigambo bye muba mwogedde era sivunaanyizibwa ku ndowooza yo yensonga lwaki ntandika nakuba disclaimer nti bino si bigambo byange si ndowooza za channel z'aba editor n'abaddukanyiza ku channel wabula ndowooza ya muntu ssekinnoomu gwe tukyazizza naye ndabika nnina olutwe buli kintu ekijja kiwunzika kyagala kunsaanyaawo olunaku lwe yankubira essimu eyo ng'akaaba lwe lunaku full figure lwe musanga mu kifo ekimu n'atandika omumweso gwe kisiranedde yerere kira kino ojja ffa bubi yerere kakati omuntu okuwoninga nti ojja ffa bubi nga ne gwe waakaziika tannavunda wallahi kitiisaamu kubanga waliwo ekintu kye bayita okuteeka mu sabbaawa oba okuteeka mu tageti Kakalaamu ekikola kya full figure ekyo yakirabanga okuteekateeka abantu nti essaawa yonna Kakalaamu singa ggibwa mu budde temwebuuza nabategeezaako dda nti enzi si nsanyufu
gyali omufu w'ekikutuka aluma nnyo era singa bali kubikira nti yeekolera afiiridde mu kabenje yeekolera afudde amasasi olikaaba nnyo naye singa mundwazaako ne mujjanjabako n'oweereza ku Katonda n'olaba nga mpeddeyo bw'olikeera ku makya ne bakubikira ogamba awumulaawo nnyo obulumi wadde nga atulumye namulabirawo yeeko nga tagenda kuwona. Kakati omuntu gwe bakubye obukubi nga tewali nsonga oyo aba wakikutuka buli omu yebuzi Kakalaamu yasobyani Kakalaamu yazza gwaki baddaye Kakalaamu yazza gwaki lwaki bannange kiri bwe kiti naye kakati Kakalaamu babadde mu muteekateeka babadde bamuteeka mu sabba oyo full figure akola ebintu simanyi with oba without her knowledge simanyi oba abikola with or without her knowledge naye akola ebintu ng'ali mu kuseti nga zeri atandiseeko kumbujjoga nemulabuukirira yeekolera ovuma otya omwana wa pulezidenti wana wagambye kapiteeni Mike Mukula babba ssente wagambye Jim Muhwezi babbeeza akafuba n'oddako mwana wa pulezidenti nakimanya nti guno omuguunwa guli mu kunseetinga nakimanya nti guli mu kubikira abantu guli mu kuba wansonga lwaki ngenda kuttibwa era nengwambayo nzijja mu kamwako muguunwa gwe nzijja mu kamwako kisiraane gwe oyo omuwala aseetinga simanyi oba kikola kigenderedde oba kikola takigenderedde nekyemmanya kikola kigenderedde oyo omuwala full figure aseetinga nti nooli bulijjo gw'olumba ne bwaba bulijjo tannakupiikingamu interest abantu nabo bakiraba olaba full figure omuvumi munnakirabye kitegeeza ensi yonna ekirabye ne bwe nnaakatta tewagenda kubaawo kibeerawo kasita full figure amaze okutegeeza ensi lwaki ngenda katta kavuma nnyo abantu we nnaakatta bajja kugamba nti ye naye abadde avuma nnyo olaba ne full figure muvumi munne ogwo oguwala guseetinga abantu oyo omuwala aseetinga abantu oyo omuwala attisizza abantu kati yali atandise ku Kakalaamu the answer gwe mumanyira abantu mukyaza abantu ku channel zammwe ne batuvumavuma naye ng'ate bambi Kakalaamu sometimes akola political content akyazaako abantu ate abawabula gavumenti sijja kugamba abavuma gavumenti oba abalwanyisa gavumenti kuba ffe tetuwabula gavumenti ate ffe twagiwabula okutta Rita Nabo Kenya ffe twagiwabula okutta abantu ku 18 ffe tugiwabula okutunda ennyanja ne airport ffe tulwanyisa gavumenti Kakalaamu yali akyaza abantu mu political content we bayeekolera abakuba gavumenti bakaye kakati nga bwe mumanyi nti mu Buganda ayagala okugoba endegeya mu luggya atema muti kwe zitudde kakati ffe we tuba ndegeya twali tutudde ku muti gwe bayita Kakalaamu full figure yali amuseetinga amulengeza basajja Kakalaamu n'atya agamba naye bandi walukwe yeeko kanve mu Uganda ne mugamba mu kimpukumpuku tobaako gwongamba goba ebintu byomu kimpukumpuku era Kakalaamu buli gwabadde atuuka ngamba yeeko ntuuse wano we yatuuse okufuluma nengaawo ekyo nakyo kikoze eki kiwedde so erimu ebyatisse Kakalaamu enfa ya Ichuli muganzirwa Zola abamukuba empi gwe Kaddulubaala ataazaala nakuzaala ng'ate muganzirwa Zainamu abalongo olaba Battayisima yakimanya omanya ebyobufuzi ewafiira empologoma watera okufiirawo n'akamyu ebyobufuzi bitta abirimu n'akolagana naye Kakalaamu ayinza okuba tabadde munnabyabufuzi nga bwe batera okwogera balutalo naye ate abadde mukwano nnyo gw'abannabyabufuzi naddala aboogera ku byobufuzi naddala abooludda oluvuganya gavumenti kati olaba akuba ali mu gavumenti amuwolereza wa gavumenti kubanga gundi Kakalaamu Ichuli ye yali state attorney ku internet yes Ichuli ye yali state attorney ku internet olaba kuba state attorney ate olubbu gwe balowooza nti oli muyeekera kubanga bo mu ndowooza yaabwe buli bw'otakkiriziganya nabo banooleeta atakkiriziganya nabo oba okusse muyeekera kakati olaba bakuba state attorney ate olwo omuyeekera Kakalaamu nadduka so Kakalaamu teyagenze kunoonya future yagenze kunoonya bulamu nzize kaye
Kaye nsooka okwebaza okuwuliriza omusumba ASP Wirasimwe kye yagamba nti sooka oddukemu. Otherwise oba kwefuula nampulira ziri wiiki ejja obadde togisimattuka. Wiiki ejja obadde togisimattuka kubanga kino kye babadde mu kukola Kaye kye bayita sooka omuttattane oluvannyuma osooka omutte. Era y'ensonga lwaki wabaddewo forces nnyingi nnyo ennaku zino ezikuba Kaye Wisdom. Kaye Wisdom aba yakayanikula ono nga bamuteera omulala, aba yakamwanikula nga bamuteera omulala. Kaye Wisdom atuuse time ng'alinga omulabu. Kaye sikuvumi ng'abaana bamuzannyidde ku bwongo ng'ali mentally disturbed. Ayo oluzungu. Kaye atuuse time ng'ali mentally disturbed. Kaye atuuse time nga takyayogerera kutegeera kwe, ng'ayogerera ku force emuvuga. Nakubira Kaye gye buvudde kwemuga Kaye contact card ogimanya we bakwagala we bakutadde sirika. Nangamba nsirisi ogenda okulaba n'enkya azzeemu okukola ekintu kyekimu ng'ate bano abamukuba bamuyingira nnyo pasono, bayingidde ne mu famire, bayingidde ne waasula. Wabula nga buli lwamala okuvuma Kaye okumuyingira waasula, okumuyingira bw'azaddezadde abaana, okumuyingira wa okuwaayiranga bwe yakwata omwana oba bwe yali alepinga omwana era ndala walinga ateekayo mbega. Twabeganga ffenna twali bambega mu nnuuku era ffenna tuli bambega. Sente tuzina naffe atuka yii mbega kyono akyali mbega, akyali kudute nga era bakyasayinga ataafaayo n'agamba nti mbega. Kakati Kaye ekintu ekyo tekyamuleka kyekimu era ojja kwesanga nti Kabe Itongwa etandika okumufunamu dawuti n'okufumiitiriza ku bigambo by'oli. Ng'era Kaye bw'akubira yeekolera nti nja kusinkana yeekolera atyamu okutaaliwo oluli mu bufunze nti Kaye ye bayagadde basooke bamuttattane n'oluvannyuma bamutte. N'ekyabuvunaanyizibwa nnyo Ichuli yatulekera ki? Message, read the sign. Read the sign. Kaye Wisdom ne Kakalamu mwebale kusoma sign. Otherwise wano wetubadde tulaga tubadde tugenda kufa. Mbaagaliza buwanguzi yonna gye muli, mbaagaliza bulamu yonna gye muli, era nsaba Mukama Katonda tununule Uganda, anunule Uganda tusobole okusisinkanako mu Uganda empya. Nze siina gwe nja sisinkana nga Uganda tennanunuka. Kino mbategeeza yenna ayagala okundaba kola ekisoboka Uganda ekole ki? Enunuke.